yokkiririzamu akulira oludda oluwabula gavumenti kiri ku likodi yagambye ababaka be baalina bato nga bw'okyogedde bwe yakyogedde nagamba eddimu eddene lyeyeetisse kwe kulaba nti abakolera entegeka basobole okutegeera palamenti bwekola ki kati mbidde si mukyamu ate nga n'abantu bakiraba kati mu kaseera ako nga bakyayiga gavumenti byegenda okuyisaawo ejja bisiba sengenge si kyangu gwe kutandika kuleeta amendment ku tteeka liriwo nga private members bill nga muganda gye yakola okujjako nga gavumenti erowoozeza nti n'ekyo kyetaagisa neryoka liyita n'olwekyo tugenda kufuna ekiseera ekizibu nti nga gavumenti erina okuba nga yo eteekateeka gavumenti zonna zonna mu nsi ziteekateeka ngeri ki gye ziremerako si ya wano yokka kakati gavumenti ezivuganya mu nsi yonna ziteekateeka ngeri ki gye zitwala obuyinza naye enteekateeka eyo okusinziira ku ndowooza ya gavumenti basobola okugikola mu bukyamu oba mu butuufu kakati singa gavumenti ebeera nga byekola ebikola mu bukyamu byonna bijja kuyita mu bukyamu n'olwekyo tusubiddwa omuntu abadde ajja okuba nga ateekateeka tolina trust ku sipiika omupya n'omumyuka we triple A ne double T be twafunye nti bayinza okukola nga Oulanyah nabo sipiika omupya simumanyi nnyo naye Honorable Tayebwa deputy we ye mumanyi era busobozi abukola ki abuyina era ajja kugezaako naye ngezaako kugamba obusobozi buli bombi abo bayinamu Honorable Simbwa kyagaye nti engatto z'Oulanyah tewali azigyamu tewannabaawo naye ate bonna bali inspired by mobilization oba nkiteeka ntya mu lulimi lwaffe nti bonna babadde mu zi department ezikunga okukuba endowooza eddewani kakati ate bw'oba baweeredde ddala okutuula mu lukiiko kati gwe mulimu omukulu gwe bagenda okusinga okukola nti gugenda kusiikiriza naye obusobozi obulala bwe bakola ki bwe balina eggwanga ligende mu ludda lumu era eggwanga ligenda kututabukira naye tulowooza nti Mukama Katonda ateekwa okuba alina kyatutegekedde kubanga ono yamututte muganda wange yayogerako n'agamba nti enkuba ettaala zino nga ettaala amataala nti ettaala ereeta enswa yereeta nebiki nebizezengere ebeemu katusuubire nti ettaala eyakoze ekyo eyinza okuba nga yereeta mukulu kikonyogo kulubaawo kyeyasabye nno kyasa kangende wa mukulu kikonyogo mu bupipi nabusa ku bantu